tutandikiddewo okuva bannafe aba BB Production, BB Film Production. So nga bannafe aba BB Production basizidde mu kibuga Rwengo Mbirizi nga bagamba the power to move. Bannafe aba BB Film Production nga bali ne wamu ne Duncan Digital Studios be bakulembeddemu okutuusako etandikwa. Tutandise butandisi BB Film Productions presents by Kaise ettaka ly'obusika awatali kulanga kulala konna. Tutandikiddewo butandikisi kati film by Sempija Logias yakulembeddemu okutuusako sinema eno nga bagamba Duncan Kataala ye director of photography. So nga Semulanga Abdul Wahab tabuze mu sinema eno. Sebyala Ken akola ku kamera, locations manager Nabesebu Vincent, Duncan Kataala nabeera ku film editing, costume designer Kiganda Abdulaziz nga bagamba script advisor ye Sebyala Ken, executive producer Sempija Rogers, costume designer ye Sebufu Vincent. Tugenda maaso ekyatandika butandisi welfare ye Natongo Zai. Duncan Kataala nabeera director waako bakayise ettaka ly'obusika. Sebufu Rogers nabeera producer waako. Kakati we tutandikidde mu office emu era tulengera omusajja ate nga office y'abasirikale nga bagamba Duncan Digital Studios bakola ku sound. Tulengera abasirikale erudda nga bagamba Sempija Rogers ye nanyini lugero lwa sinema eno. Tulengera emmotoka eyo kikungu ne muvaamu omusajja mukulu Abdulaziz Kiganda. Omukulu Kiganda yatandise ababuuza abasirikale atuuse ku office nga omanya ennaku zino tewabaawo misango gibula ku poliisi. Tulengera omukulu Deo ye officer wa leero egenda mu maaso lwaki ayinza okuba nga alipotinga ensonga ye apatinga ensonga ye wabula ng'ekimulese ku poliisi yeetaaga obuyambi bw'abasirikale babe nga bamuyambako mu nsonga ze ezimu okumukuumako. Ekyatandika butandisi bakayise ettaka ly'obusika. Nyongera okutumira mwenna abasubscribinze ku YouTube channel ya Kyotera Film Production okubanga tukutuusako sinema zino. Tulengera omusajja mukulu ye mumpi awunya ttaka ye mugagga mu sinema eno. Yayita omukulu wa poliisi kwe kutulira erudda mu mmotoka. Omukulu wa poliisi situmanyi nsonga kyemuyisizza wabula nga tukyatandika. Kakati ekikumpisiza afandi nsonga zange za ttaka. Ninayo olukiiko mu kyalo eyo. Mwami Ivan yalipotinga ensonga ye mumpi awunya ttaka. Mujjukire mufirimu nga enganda teziyambika nako kasinema ke kali ku YouTube channel ya Kyotera Film Production. Mwami Ivan alina olukiiko mu kyalo wabula nga yeetaaga buyambi bwa poliisi. Kwe kuyitira ku mukulu wa poliisi ono amanyikiddwa nga Deo Original Names. Mbadde omanyi ekyalo ekyo ekyenvunikidde kyonna kyange n'ekyapa kyako nkiina. Agamba nti alina ekyalo eyo wansi ekyalo ekimanyikiddwa nga kyevuunikidde era nga ekyalo ekyo kyonna ettaka lyayo lyonna yalina ebyapa byayo naye ekibuuzo mumpi awunya ttaka ebyapa by'ekyalo ekyo yabijjawa tukyatandika. Mbadde nsabayo abasirikale. Agamba nti asabayo abasirikale bamperekere ngende nabo emmanga eyo wa ku kyalo eyo. Njagala mpa abasirikale bamperekere ku kyalo ekyo. Mala nnyonnyola abantu b'oku kyalo. Nyongera okunyonnyola abantu b'oku kyalo butya bwe natwala ettaka lino ate agezaako kunkayanya nja mutema. Abasirikale bandi ku kuniya. Njagala mpa abasirikale bannyambeko kuba mbeere ku kido wali wonna we mba ntuuza olukiiko nga tewali ankwatako. Omanyi ofuna ssente wabaawo ensonga ezimu ezitakukaluubiriza kati kwe kujjayo briefcase yayise ne bumaali ne dola. Kakati bumbi awunya ttaka omugagga Ivan kwe kujjayo ebulifukaasa. Obutakalubiriza mbeera badde njagala tuleke okuddawo okukalubiriza embeera. Yajjayo cheeke bafande b'ennaku zino bw'alengera ku cheeke now the case we are going to solve the case. Ayo musango yo zigenda kugwa bulungi nnyo. Nze zigenda kuwa musirikale kukuume wena nga teri buzibu yonna. Afande wa poliisi munnange olwakwata kaceeke teweraliikirira ngenda kuwa
lukiiko olwokuba abasatu bangi ngenda kuwaba ngenda kuwa abasirikale basatu babiri kuba basatu baba bangi station eriko abasirikale 6 wano mu kyalo tetukirizibwa nabo abasirikale bangi firimu egenda maaso badduka munanga afande oluvannyuma lw'okufuna kintu kidogo kwe kuyitawo erudda wabula nga omukulu amusabye abasirikale bamuwerekereko mu kyalo abe nga akwasaganya olukiiko ku kyalo kyevuunikidde kwe kuyita afande Kachebezi ne maaso mpolongo yesebuufu Vincent original names. Tukyatandika butandisi ettaka ly'obusika twagala tumanye waludda wa gyebiraga yayita afande Kachebezi kwe kujja ne munna afande n'abategeeza nti njagala mugende mukuume omukulu oyo ali mu mmotoka mukakase nti olukiiko lwagenda okukwasaganya eyo wansi mu kyalo kyevuunikidde lugwa bulungi. Yes afande kwe kwolekera tukyatandika bakayise ettaka ly'obusika nga tezwalwawo ne tutuuka ku kyalo. Tuli ku kyalo kyevuunikidde olukiiko lwali lwatudde dda. Ensonga eriwo enkulu chairman kwe kutandika obusimu nasinkanako n'omuntu omu nanyinyonnyola ebikwatagana n'ekyalo kino. Chairman agamba obuzibu obudde ku kyalo kino yasinkanako omuntu omu n'abanga amutegeeza ku bigenda maaso ku kyalo kino wabula ng'ekikulu kya byonna ensonga zaali za bya ttaka era kye kibaleese abatuuze ku kyalo bamanye nsonga ki ekwatagana ku ttaka lyabwe. Firimu egenda mu maaso. Naye sinza ate nina okubamalira ensonga zonna wabula nina okulaba nti mwenna mbayita ne tuteeseza wamu ne tulaba kye tukolera ekyalo. Chairman agamba nti sisobola kwemalirira nsonga zino ku kyalo wabula neetaaga mwenna abataka b'oku kyalo mubeewo ku nsonga zino nga zigenda maaso mwenna mubeerenga abajulizi ku nsonga zino ezigenda maaso ez'ettaka ku kyalo kino. Mwami Ivan ayimuke ayogere ku nsonga ezo. Twagala mwami Ivan ayoka ayimuke tumanye ensonga ki lwaki abaayikiriza ettaka. Mwami Ivan mumpe awunya ttaka in action kwe kuyimuka. Gyebaleko baseba ne banyabo. Kakati ekinyumiriza wano sikirala. Ekindese wano sikirala. N'ekintu kye njagala obbagambako nti njagala bategeeza nti banga ddene nga nninda abatuuze bo ku kyalo kino. Banga ddene nga nninda abatuuze abali ku kyalo kino mujje mumpe ebyange. Neebuuza bano babeerayo ku kyalo era bulijjo neebuuza oba mubeerayo ku kyalo batemuliyo nga njagala kuyisawo byange. Nenninda ndabe. Nenninda kwe kutuuka akaseera kano nga mbatuuseeko. Naye nazzaawo ne ŋŋamba nti nsobola okukulaakulanya ekitundu kino. Era nenzija ne ŋŋamba kati engeri gye ndi investor nsobola okuba nga nkulaakulanya ekitundu kino. Muliko lyonna. Okwetulula eri yonna ku kasomero okkirira wansi ku kyaki yonna nemba nga nkulaakulanyayo. Era lino ettaka njagala bategeeza nti lyange era mwenna mbadde nabapangisa mubupangisa yesaawa ettaka lino mumpe ebyange. Ettaka lino lyange saagala awalira saagala awakana awulira nga tamatidde ajje musasula nviire ajje musasule ave ku ttaka mumpe awunya ttaka akaaye. Firimu ekyatandika bw'owulira nga olinawo ekintu kyo wano ku ttaka jangu tukibalirire nkusasule oyo yena atayagala kuvaawo ajja kuvaawo ku mpaka oda kutuuka kwa mumpi awunya ttaka. Tukyatandika labalenya abatuuze wano wetutava neziyimuka mugofa. Lino ettaka lyaffe nze mugofa nja kutta omuntu mugofa nze nja kutta omuntu. Mumpi ayunya ttaka ina ababodegaadi wacha kwe kumutegula. Abagaga bakola ssente okusanga omugaga nga talina escort oyo aba tannakola ssente. Bamanyi nti essente ze bakola banyagalula nnyo. Kizibu osanga omugagga nga tanyaga oba nga takuluppanya
Chofola abatambula ne security in case of emiwunyo defense line ebaako. Chofola banga tannaba kujja ku kyalo kino. Yasoose kufuna poliisi kyatandika. Kati mugofa kwe kuvaayo. Mugofa avaayo si mu mativu. Yagamba wano kwe kutava ku kyalo kino. Sigenda kutunda ttaka lya majjajja baffe. Tukyatandika butandisi munnange obudde nga buyita. Obudde nga buyita enkeera waalo mugofa situmanyi yajja kirowoozo wabula agamba nze webituuse nze ngenda kutunda era kisunsu nze ngenda kutunda tuba tuli awo abange nga mukedde kiki saabaddewo mu lukiiko kyekyabaddewo owayinze nasazeewo ngenda kutunda nze banayo okutunda siinamu buzibu tutunde nze nange okutunda sikiinamu buzibu kati zina ettaka linnyamba ki ekisooka sina kyengasaba ewaffe wenditunda mbaki firimu ekyatandika kati abatuuze abamu ku kyalo bo bagamba nti ffe tugenda kutunda omusajja yajjeeyo amaanyi ate amaanyi omanyi nti gabeera mu kiwoto ne tugamba nze mugofa sina gakubwa egenda mu maaso owaayo omusajja alina amaanyi ate ffe tumugambeko ki kakati ne twolekera mu maka erudda amaka agalabise okuba nga ge ga ssentebe w'ekyalo kino kyevuunikidde kakati ssentebe ali ku sinema alaba ali ku lesolingi nze saalisobodde kuzannya lesolingi kugina emyaka walayo bakuba amalevu ne gayuluka ne gagwa eri egenda mu maaso. Tuba tuli awo esimu ya cheya esimu ya ssentebe kwe kuvuga. Hello. Sebo nawe jeba. Yeah. Sebo. Chairman afune esimu emukubirwa mu kaseera kano. Wabula ng'essimu ewulukisenge eva ew'omukulu mumpi awunya ttaka Ivani. Kwe kumutegeeza nti chairman njagala obenga ensonga z'ettaka oziteekamu amaanyi kubanga omanyi abagaga beeyambisa nnyo bassentebe bano. Ensonga eyo naggamba era bwe twali mu lukiiko nakikulaga nga sikwekwekeredde nze siyinza kuva mu bantu bange abannonda ate nga nkimanyidde ddala bulungi nti ettaka bali kulya jjajjange. Firimu egenda mu maaso. Chairman yali kye bayita obuwuka agamba nti takkiriza kutunda ttaka oba kuwaayo ettaka ly'abatuuze kubanga ettaka lino abantu be baamulonda waabakkiriza okutunda ettaka ly'abantu be abatatuukiriza buvunaanyizibwa ye nga ssentebe ate ng'akalulu akyasuubira n'okulya. Manyi ba chairman bano be bakuuma sitampu z'ekyalo kati abalamu singa abaagabyeyo ettaka ly'abatuuze akalimu tasigaza. Chairman kwe kuwalira era ensonga zino ye yazigaana. Firimu ekyagenda mu maaso nagambye abali ku YouTube channel mbatumiddeko nnyo. Loozi ogamba otya ku YouTube channel Kyotera Film Production Fatuma oli otya mubale kusubscribinga nyongera okutumira bakadama mwana kyemukola kyakabi nnyo okubanga musubscribinga. Kakati nga twayisa akaseera ssentebe kwe kujja nga ajambula kutambula ku kyalo. Kati erudda tulengera bano abavubuka be bayita jobless balengera ssentebe ng'asala wabula ng'ayitawo ayolekera. Tukyagenda mu maaso. Ssentebe abalinako waava abavubuka bano ba jobless mwana tayizaawo alaali kafate olaba pola ennyindo sa nnyo. Ssentebe kwe kutuuka awaka kebera mutere abaana bano mutere balina ovaamu muwogo ate kati bamwanise batya. Ssentebe kwe kujja neyongerayo alabike nga ayingira mu maka ge. Tukyatandika butandisi kwe kuyingira mu nnyumba ye. Ate ekisaniya bassentebe kiba kyasasulwa anti omusaala
gavumenti ebateerako. Kakati erudda mu kiyungu tulengera maama ye Nantebe. Maama atayalisa kya lanchi anti omukulu Ssentebe ali munda. Kakati maama avaayo akutte akabinika buno waffe plastika kwekolekera mu nyumba. Kumbe baja bless basazeeko wai lindako Nantebe kwe kuyingira mu nyumba. Munnange mwami wootabadde ngambye munnaye kantegeko ekyemisana ojja olyeko ku kantu osaagala munnange oddemu kubanga munnange anti alusa zo zimanyi okuttuka. Maama kwe kufuluma kwe kweyolekera ku kiyungu ajja atambula mpola mpaka ku kiyungu kwe kuyingira. Mwana jangu osatuka mpola naye kabenge naawe mpola taizeri itawali kanzigalye wano mwe mutayize ekiyungu kwe kusibiramu Ssentebe. Alejukira Ssentebe bamulese ali ku kisaniya yakakisasula ali biza alaba kazannyo salakao. Mwana wita kukono pite ku ddyo kati tumugweko wakati wala kumbe maama tamanyi kigenda maaso ogenda okulengera kwe kunyiga maama banyiga maama wanange maama bamunyiga emidomo onyiga emimwa onyiga sisa onyiga emimwa sisa maama kwe kumusa mu kiyungu. Sibawo naawe kufuru jinyige kufuru nyiga naawe giye naye kabengo abaki ijao tugende. Abavuka bano baja bless kwe kweyongerayo maama baleka bamusibiddeyo munda. Wabula maama jukira ali mu kiyungu ekiziire ekyo omukka gwe mungi. Maama kwe kuba enduulu alabe ng'ayambibwa wabula nga teri ayamba. Kati erudde tulengera mwana muwala ava ku luzzi nga omanyi ebyekyalo amazzi bagajja emugga. Ssentebe agenda tuka ku mulyango nga teri ago nga wasibe muwala we kiki taata kiki kwe kujja muwala we anji taata ate obadde ki owaaye bansibiddeyo simanyi maama we ataakoze atya. Jukira taata teyategedde anaasibyewo. Omuwala kwe kweyongerayo maama ate n'ekiyunga kiggale kwe kukomawo. Wabula nga baja bless be bakoze ekintu kino taata n'ekiyungu ndaba kiggale. Owaaye kiki ekyazze ku kyalo ate ebiyungu batandise tugalira mu bugalizi. Kakati ky'oba okola genda odduke wa defense ogende omugambe nti nno nti Ssentebe bamusibiddeyo mu nnyumba. Ensonga yange soko giripotinge wa defense Ssentebe bamusibira batya mu nnyumba. Firimu egenda maaso bakayise ettaka ly'obusika. Twagala tulanyibe wabe biggwera tuba tuli awo ne zireeta mugofa yajja ne bosso ngenda kukusalira effukulu Ssentebe bamusibira batya mu nnyumba. Kati ngenda kukusalira effukulu bani owaye kyeyamani kiki munaye mwendi ate munaye bansibiddewo ne alusa ne zittuka. Chairman alina obulwadde bwo bwa alusa ate zittuka mu ssaawa ya lanchi. Kati daba ate bajja bless bwe bamusanze mu ssaawa za lanchi kwe kusala effukulu. Kakati munnange eŋŋambo nga bwe teziggwa mu kyalo abatuuze bategedde dda abange kiki simanange Ssentebe nga tebamusibira mu nnyumba. Nze nange mbadde wali nga nseesaamu ngenza okuwulira nga mpulira ate emiranga wululu ne ŋŋamba ate babadde ki. Kubasanga simugofa asala kufulu
Owaaye lindako kabulayo kati nireekana mpola buli woolekana ekufulunga enyweza. Owaaye ssentebe mwoli bunaye mwendi bampambye naye bannange omuntu omukulu bamusiibira batya mu nnyumba. Owaaye ssentebe ekyalo ne kiggwayo ate naye bannaye Mukama Katonda. Kakati mwe bantu abajja mu kyalo abajja okutaasa ne bajja bless ate be bamu kubazza okutaasa. Ensi eno we tulaga Mukama yamanyi. Katudde wa defense alina ensunsuti ye ali ne maali ye banikako ku mwanyi nezireta muwala waabwe erudda kwe kusembera yajja obadde okola kikuluzi munnange layini ebadde empanvu kakati nga sinaawe ensena gwe bwotyo buli wogenda ku layini buli wogenda ku luzzi osooka kufuna kitaawe tiwategedde talina gyalaga wajja badde asooka kufuna kyayi nezireeta kiki abange kiki ekituuseewo munnange taata mutabani wa ssentebe natugane neyeyongerayo abange ndaba abantu bava kutuna kiki ekigenda maaso okansoke ngene ndabe ekigudde wa ssentebe omusajja mukulu defensa kwe kweyongerayo. Owaaye nantu wenkuyita ng'oyita lwaki olwayo firimu ekyagenda maaso kakati mutabani wa defense ye maaso kwe kusembera. Owaaye kufulu kyagisala kakano kavuddeyo wedda kalaalidde kwe kugulya ssentebe naye ani amanyidde kyeyamaani wange. Defense yajja kwe kusembera munnange tusanze kisentebe bamusibiddeyo kati nga naffe situtegeera kati kyeyamaani ali munda agenda maaso. Abange batuuze bannange badde sitegeera kigenda maaso naye simanyi nange anzigalidde omukyala naye simanyi gyali alabika gyali munda eyo tukyagenda maaso. Omukyala aliwa agwedde ali mu kiyungu kwe kusembera kiyungu kumbe bajja bless maama baali bamusibidde mu kiyungu bajja basula n'ekufulu ey'okukiyungu naye bannange anaggalidde nantebe kwe kugulawo bannange nantebe teyenyenyana mu kiki kakati noge byembi bajja bless era be bakulembeddemu okusitula nantebe oba ani asasula nantebe firimu egenda mu maaso. Ani asasula bajja bless okukola ekikolwa kino firimu etandika butandisi era nga tukyagenda mu maaso. Nagambye asubscribinga YouTube channel Kyotera Film Production ko busanga banange nantebe teyenyenya nantebe maaso ne muwala wa chairman kabira mama yazirisemu okumala ebbanga olw'omuka omungi munnaye ogwadde mu kiyungu gwamuleetera okuziira mama kwe kuzirika bannange maama nantebe anatuuse ku nantebe anaakoze ekikolwa kino ku nantebe owaye nantebe tafudde bannange nantebe kiki naye Mukama Katonda twakola ki ku kyalo kino anayinza okukola ekintu ekyo eri nantebe mazima n'ensingo yiye eremeddeyo mu 45 anakikoze ku nantebe ssentebe kwe kubategeeza
Nantebe tafudde naye akozeddwa olw'omuka omungi. Tulina okumanya buzibu ki era kino kize kitya ku kyalo kino. Ani atuusize ekikolo ekikyamu ku Nantebe ekyagenda maaso. Chairman tusabe amagezi gonna tulabe nga kino kintu kiggwayo. Olaba bakikoze ku Nantebe olwo ate kati kufa abatuuze. Kitegeeza ffe abatuuze ffe bajasanga mirambo. Firimu ekyagenda maaso obudde kwe kwetooloola tukyagenda maaso. Bakayise ettaka ly'obusika kaka tuddako erudda Ssentebe ayina we yali akyaddeko ow'omukyalo omu ku kyalo agamba nti munnange mbadde ngendako mu nnimiro mbadde nyina byenjagala okulambulalambulako eyo mu nnimiro naye lwakuba ennaku zino munnange kano akawala munnange kaloota kalogoota nakabeera mu birooto kwegamba tulina omuntu gwe tuloota nga tuleka tuyiminako Oluganda kakati ono Ssentebe ono gwali naye aba mwannyina agamba nti munnange kano kawala kaffe kano kafuna ebirootolooto kalogootana kagugumuka ate buli kaloota kagamba kalina omuntu gwe kalaba. Firimu ekyagenda mu maaso ekintu ky'ebirooto ekyo nze sikitwala nga nsonga naye ekintu ky'ebirooto ze sikitwala nga nsonga. Lwaki kikweraliikiriza? Ebirooto biba just birooto just birooto just aloota omuntu nga yeesibwa embugo nze nga simumanyi nga simutegeera naye nange bw'oyogera ku muntu w'embugo nange ntera omulaba. Ssentebe kwe kufuluma yeeyongereyo zireetako obusinge Theotana Ssentebe munnange mbadde mpitawo nga ngenda mu faamu kaakati mulizibu kimuwala yeka obusinge tuli bulungi ssebo iye muli awo nesengaawo kyogamba Ssentebe omwana wange tomuwadde omutwe. Ssentebe naye alinda za sitampu tannafuna bamusabaza mutwe gwa mwana. Ssentebe teyabirinda kwe kweyongerayo. Tudda mu maka ga Ssentebe tulengera abaana ba Ssentebe maaso ne mwana muwala batuddeko erudda wano. Munnanga nti maama tewannabaawo kabonero kalaga nti maama yandidde engulu kyekireese obweraliikirivu wano. Efirimu egenda maaso tosuwa munnange Ssentebe atudde erudda awali maama mu maka gano. Munnange Ssentebe lwaki maama omulemezza wano? Lwaki tetumututteeko mu ddwaliro? Tannalaga kabonero kanna nti anadde engulu. Ssentebe kiki naye? Twandibadde tumutwala naye munaye akasente teri. Ssentebe baamukuba ewaluma baamukwata ewaluma yembeera y'obwa tobatuli awo nezire gwe nezireeta omuntu okuva gye tutategedde kwe kuyingira mwana muwala mukulukulu mu myaka kwe kubuuza omulwadde ali atya bukyanga tumuleetera we yatuula munnanga omulwadde bukyanga tumuleeta tetunalabawo njawulo bukyanga tumujja mu kiyungu tetulaba njawulo kwe kujja mukwateko laba amaanyi gwe kwe kweyongerayo nga talina gwanyeze. Owaayi Ssentebe oyo mumanyi? Nange simumanyi wabula ono omukyala yonna gyavudde ffenna tetutegedde. Firimu ekyatandika butandisi tuba tuli awo maama kwe kusisimuka abange. Firimu kati etandise maama kwe kudda engulu abange kiki kino mukyala kabiri nage dalingisi kabiite ndaba oba siraba abange kiki oli bulungi kyogamba tolina wakuluma owulira bulungi okimanyi wano tukubikiddewo ennaku nnya nakati
tubadde tutudde tetulya tuli bubi twebuuza wabaaki era abatuuze be bakunyambako era olunaku lwe bakusibira mu kiyungu batuuze be bajja ne bakunyambako anti nange baali bansibiddeyo seetebe ne nantebe era mukama mulungi okuba nga ovuddeyo ozze ngulu bannange tuli awo ne tuddako eruuyi ettale tulengera omucwezi mu mbuga ye eno ewali embuga y'omucwezi kwe kusembera n'asaba tukyagenda maaso egenda maaso erudda mu mbuga y'omucwezi embuga eri mu nnyanja wakati tugenda maaso omucwezi kwe kukwatamu osofiya kye awamu n'omuleeleetu kwe kuvaayo n'ayolekera wabula nga ajja anyeenya akatongolike mpola mpola tugenda maaso bakayisa ettaka ly'obusika egenda maaso omucwezi kwe kuyitawo ne yeeyongerayo maaso nagambye ku YouTube channel Kyotera Film Production osubscribinga osobola n'otukubira ku namba y'essimu 0752006255 ate ng'eyo namba erine ku WhatsApp. Kaakati tukomawo ku ofiisi ya poliisi wana amateeka we baganywereza era we bagateera mu ngalo era we bagakwatira we bagakola buli kye baagala. Kaakati sente omukulu Ivan mugagga mumpe awunya ttaka aline bodyguard we ku poliisi andi ku poliisi kasita wabeerawo kintu kidogo buli kintu kiba kyanguwa. Kaakati omukulu mumpe awunya ttaka ensonga emuleese ayagala Ossi atambule naye bagende bonna ku kyalo wabula ensonga zino omugagga ono asooka yitira ku poliisi waba anaakola olulumba lwonna ku kyalo egenda maaso. Era ku mulundi guno tulengera bamukwatiddeko briefcase omwatambuliza omutiti gw'ensimbi Ossi erudda abagamba nti mumaking sure ndi wesiri emirimu gikwasaganya bulungi era ngenda kutambula kwekwatamu ebitabo nalekera sekendi ni command tukyatandika era nga tugenda mu maaso. Nafunayo ba escort babiri kwe kujja batuulire mu ggaali yatula na maaso anti akuuma ye Ossi w'ekyalo kyevuunikidde bafande kwe kutuula emabega ekyagenda maaso. Emmotoka kwe kweyongerayo zibadde ziriwusa nga tolekedde ku kyalo kyevuunikidde. Ekyalo kino kisangibwa Mbirizi Lwengo ewali omusawo Jjajja Ssebuufu abamutegera bamumanyi. Emmotoka kwe kutuuka ku kyalo kino ate ovanga ku kyalo ng'emmotoka ebaayeemu ya mugagga mumpi awunya ttaka kwe kufuluma ku kyalo emmotoka eba keegi era n'abatuuze olugirabako baba bagitegedde dda nti eyo y'omukulu ne zirijjayo mumpi awunya ttaka kwe kuvaayo. Sente ayina don ne briefcase ayina abakwatirako tabamiruke ludda abatuuze baali bakedde dda okubanga balaba ki ekigenda maaso ku nsonga z'ettaka ku kyalo kwe kusembera. Tugenda maaso baraba mu lukiiko lwaffe luno ssentebe kwe kwaniriza abatuuze ku kyalo sinziira ku byali mu lukiiko lwaffe lwe kaakati okusinziira kyali mu lukiiko lwo lwasemba bannange twafuna obutakkaanya bannaye twaleeka tufunye obutakkaanya era waliwo ensonga ezitaggwa bulungi ku kyalo kyaffe kino ye yalina ekyapa ky'ettaka lino era nga y'omujjukira nti omukulu Ivan omugagga
agamba nti yalina ekyapa ky'ettaka lino ayawukana ffenna nga tukkiriziganyizza wabula twayawukana ffenna nga tukkiriziganyizza lino ne tuteesa nti ettaka lino tetuyinza twateesa nti ettaka lino tetuyinza kukkiriza kutunda ttaka lino naye bannaye ye chairman Ssentebe ne defense erudda kati ebigenda biddako bannange ebigenze bizzeeko bitubuzaabuza nti mu bannaffe mulimu abe kyazuuliddwa nti mu bannaffe mulimu ab'enkwe ng'ate twaleka tusize kimu luno anyiza tituyinza okufunamu nti ettaka lyaffe lino teri kutunda wabula twafunye obuzibu okubanga nti waliwo abaatuliddemu olukwe bo ne bakkiriza okubanga baguza omugagga be bali betwalengera omukulu mugoofa n'ekisunsu ye bwaliwo ng'ebintu bizzeemu enkaayana njagala owa poliisi abeeko kyatangaaza Ssentebe ategeeza nti okusinziira ng'ebintu bwe byali bigenze obuseera ebyo osi teyaliiwo kaakati nga osi waaliwo twagala abeeko engeri gyatutangaazaamu ku butya ettaka lino welya ebyapa byayo ani abirina ebituufu osi kwe kusituka ye Deogratias osi w'ekyalo pozi ndowooza mumanyi kubanga tuze tukolegana ffenna mu kitundu ndowooza abatuuze mwenna mumanyi nze osiddewo ku kyalo kino ng'abantu b'ekitundu kino era ng'abantu b'ekitundu kino mukimanyi nze osi abatwala tugenda mu maaso ku nsonga y'ettaka lino ensonga y'ettaka lino nnyo yayina ekyapa mukimanyi bulungi nnyo nti omukulu ono yayina ekyapa ku bujulizi bwe nnina era akusiza n'obujulizi bwe nnyina nti omugagga ekyapa akirina nange nnyina obujulizi nti omugagga alina ekyapa ky'ettaka lino abatuuze nedda jjukira nti omugagga ono ayitira nnyo mu osi yali adda bannange ensi wawe tulaga Uganda wawe tulaga osi eyazze okutereeza ensonga alabika nga aziyiyeemu omuliro kale nno abatuuze njagala bategeeza nti ettaka lino omugagga ono yalina ebyapa era mukwatagane naye mube nga mukkiriziganya sinza kuva mu bijja bya jjajjange nemba ziikula ntunde Ssentebe ategeeza okusinziira nti n'ettaka lyaffe lyabajjajja baffe sisobola kukkiriza kutunda ttaka lino omuli ebijja bya bajjajja bange saako wamu n'okubaziikulayo nti ntunda ttaka lino ekitasoboka kyekyo yatunda oli ku safe side bw'oba okimanyi watunda oli ku sayidi entuufu nze nga osi bwenti ensonga bwengimaliriza nze nga osi bwenti bwemaliriza bw'oba okimanyi watunda oli ku sayidi entuufu oli waddembe okunoonya ekyalo ekirala bw'oba tennatunda bajja kukusendawo bannange mukwatagane ne poliisi n'omuntu wa bulijjo naye poliisi ki gy'okwatagana nayo efirimu egenda mu maaso mumpi yawunya ttaka kwe kusituka naye abeeko kyayogera naye abatagenda tunda mulindeko mu nnaku ng'ezo nze njagala kukulaakulanya era guleda namaze edda ezireeta zapaakinze wali ku disitulikiti zatuuseewo dda zigenda kujja kusenda buli kimu nze nazigambye kujjawo buli kimu mumpi yawunya ttaka kwe kutegeeza abatuuze jangu mbuuza nti nga abatayagala kunguza ttaka lino n'abatayagala kutunda n'abalemeddemu naleese edda guleda ziri ku disitulikiti era wowe owulira nti gwe ettaka liryo ngenda kusendawo kuba nze alina ebyapa byayo ebituufu wawula n'akkiriziganya kukolagana nange ajje mu ofiisi yange mutemere omusimbi n'ebibalirirwamu mu ttaka lye abe nga akola ki anoonye ewalala wawula nga nze ettaka nkoze ki ngenda disendawo ennyumba zonna ngenda bisendawo efirimu egenda maaso Ssentebe kwe kusituka abangenze olukiiko nusazizaamu nga Ssentebe bw'oba owulira ng'okyayagala ettaka lyo mujje tugende tulwanirire ettaka andi ebyemirembe biganye ebyemirembe babiganye kati kibuli efirimu egenda mu maaso bwe bituuse kati bya kibuli tugenda maaso oba mwagala ffe tetugenda kukkiriza ttaka lyaffe kutundibwa kati ebifuuse bya kibuli Ssentebe yava mu lukiiko kati nga omanyi mugoofa ne ttiimu ye bo bakkiriza okutunda era kwe kusigala balabe nga bakwatagana n'omugagga abajjemu anti bo bategeera amateeka bo babitegeera
just kusenda busenzi nga bakujjawo omugezi kwejusa ofuna ezizo era nga mugofa erudda mweyawalala okufuna kuba nze naze kulakula bannange naze kulaakulanyawo mwe bamukkiriza mmwe ngenda bawa ssente abasigadde nze ngenda basenda busenzi mukoze okusalawo okutuufu mwebale nnyo mugofa ne ttiimu ye bo bakkiriza nti fe batuweeza ffe era abakulu kwe kweyongerayo efirimu yogera mu maaso abange ffe ebyaffe tutunde wamakwata obutaano ffe ebyaffe tutunde tetuli ku olwo maama fe ate batusende tuviiremu awo ndaba ettaka sifa abaaligula lyali lyabajjajja oba tulitunda kati erudda akaana kano kafuluma kwe kutuulya erudda wabula nga akaana kano batutegeezezza nti kagugumula kalina ebintu bikalaba kuba kali awo kwe kufuna ekifaananyi ng'eri omuntu omucwezi